Ntwala okusasira kwange eri family ya mukwano gwaffe muganda waffe abadde Kaweka Wempe Segirinya Muhammadi yatuvudde ku maaso naye mu byonna bye nayize mu kufa kwa omugenzi Segirinya zenkwe z'abannabyabufuzi obutagaliza n'okwirabira wanoona Lebonsereko ye yasooka okuvuna bwa Segirinya yali mulwadde abantu bangi ne mu kibiina Segirinya kye yali avaamu ne bavaayo ne bamuvuma ne bagamba ona Lebonsereko yeenoonyeza bibye yayagala kulya ssente era Segirinya teyali mulwadde naye balangiridde nti Segirinya avudde mu bulamu bw'ensi eno ekisinga okwewuunyisa abamuvumanga nga mulwadde n'abaawakana be basoose okujja so kitiigiriza ekintu kimu nti ensimbi pipa evil continuously n'enkwezire mu byobufuzi naye abavolo ne bazanyo na Lebonsereko nti ye yayagala Segirinya mbulamu era yateekako ne live awo naziberangako nnyo nga Segirinya bamunoonyeza ssente zimujjanjaba nga bannaffe abamu ate bakola gwa kumuvuma naye ensi bwetyo Segirinya Allah akusonyiwe byonna ebyakusobako era Katonda yakutwa era yakutujjeeko Mukama omwoyo gwe agulamuze ekisa nange nja kwegatta kuba namuziika ku Sande tumuwerekere so Mukama abakuume abeere nammwe naye mwegendereza abantu wano Segirinya yali anoonya ssente zimujjanjaba kati bazisonda nga afudde era nnyingi ezazze abasirya n'obungi abasoose ku ddwaliro babadde tebamulambulanga mulwadde ensi weekwewuunyisiza ate bweseseza noga abantu baagala mulamu oba mufu so byebyo Mukama amusaasire tulisisinkana ffenna lyekkubo. Segirinya lwamulonda Segirinya atandikirawo ng'alinga aliko ekikyamu ku mutwe alesa ambulance agenza azidde eddwaliro akoze atya nemwita Segirinya ne mugambo wayi sente ezo zijja watya ndi Mr. President Parliament basobola okutuwaayo sente bampadde n'asabye sente ate n'eze emmotoka zenyina ogulamu emmotoka akoze ambulance akoze eddwaliro akoze eki asusiza kabampaani alinga ayagala okufaananya obubi. Segirinya teyali musiru kukuwa ssaawa 5 kwogera ku lumbeerwe yamanya nti omwo mootabeerera nabyo oyogera ojja kweteteggula oyogera amazima nti gwe yamujja mu bulamu bw'ensi omusajja wamuwalanirawo okukuma ssente za paliamenti ng'aziza mu constituency mwakitwala ng'okubalabisa kubanga temulina kye mukoledde bantu okuleka okwegaggawaza mwekka kyekyabasiza Segirinya naye bwe bunaazibira ku ssaawa 5 ze yakuwa ng'omaze okwogera amazima ojja kwetondera bannayuganda kuba olukwe lwonna olumalawo Segirinya olumanye nayo gye mwalulukira kuba ensonga ogiwadde nti yali abalabisa kati tulinze kimu Mukama waffe otubuulire bwe mwamumazeewo kati ngone bwenkwenenya nga ndi ku mirimu gya ggwanga kuyamba abantu bagenda bweru olaba nti mbateekateeka baleme kubbibwa baleme kukusibwa era oyogerayo ekyentabula omusajja yakuwa essaawa 5 okwogera ku mulambo gwe naye yali mutuufu yamanya nti ogenda kwetyetyemula oyogere ebyekusike n'ebyomunda engeri gye mwamumazeewo kuba tomwagalangako nze nnenya ne famire yakuwadde omulambo neekukkiriza obeere wali nga weeteteggula gwamanyi bwe gugenda okuziikibwa gwamanya abanaasika gwamanya omulambo kye gunaanywa kati ng'ojja kutubuulira eyase Segirinya Segirinya teweebaka Segirinya zuukuka akasajja koogeza olukwe lw'okukutta kubanga kalumanye wamba abagala ogenda ekkola ebweru abaana abawala n'obwobulenzi mukimanyi bulungi nti sibasuulirira twetaaga bagenda kukola mu fast foods company nga bwolaba KFC Cafe Javas McDonald's abantu abo ng'osobola okukola mu kiyungu n'okuweereza emmere kwoza bintu salala ava ku $1.5 million paka ku $2.3 Saudi Arabia Qatar Dubai contract ya company emu omukisa we gukusanga ogwa mujje sente z'oteekamu nga visa ekuli mu ngalo tunoonyeeko ku noti 7 nya noti kaga 7 26 kinana munya oba noti 7 6 nya 17 ana 5 27 ogenda kuba tufuna buterevu okuva ku myaka 21 paka emyaka 38 bakusuza bakulisa bakujjanja banga togenda bweru kukola likeki kyamu Mr. Update wanonga akyali mu struggles okutunda Bobi Wine yalina vice versa Calvin Kayanja yalina okwongera kututumulya Bobi Wine okumutundira ddala ye yamutunda actually teniyo uliriza my brother Segirinya tumuwe bimuli byenga akyali kunsi Segirinya Muhammad honorable lwalero omugenzi teriyo futu soja yenna yali wadde atuse ku afu Segirinya contribution jaina Bobi Wine ye musajja yekka eyasooka ne kamera ko jukira nti yengeri gye yajjanga munabyabufuzi gye yajjanga wa FDC
yajja ngoleda ina katemba gwaza akola na FDC bichebyo duwaza kamula line ebirala so yajja na masanyalaze ge nagatapinga ku Bobi Wine we yakola ki we yajjira ye yalina page yokka ina following ku bantu ababukira Kyagulanyi era chovola nti Mr. Update fans page ulikika nnyo okitegedde Segirinya yali wa Kigali nga yestimira mazzi ku kyalo nafuko wa kolokolo nga bakuba masimu ku radio bwato nafuka kansala paka mu parliament so fenga abana bageto tumutunulira nga gladiator ya kimekinze okulaba nti atuwana fesubi abantu abali mu mbere embiyeyo abantu abali mu mbere enzibu basobola okugumira ku Segirinya nti olaba yali mu kimi wa mazzi ku kyalo na kimekinga to the topest Segirinya yakole byafayo bingi byali bitasubirwa yali nyenyonyi nagenda ne mu Saddam eyo na meetinga ne ku Joe Biden Neda. Calvin. Negro. Nze yabayise. Efana nitebirimba. Negro. Buli omwe asa ku misoni kati go judge mu wakanya. Efana ni wewe. Calvin kanyanja amaleo. Efana ni wewe. Nga honorable Muhammad Segirinya omugenzi kati. Akutte Joe Biden mu ngalo. Erebyo biruma abantu bawa na berimbika mu struggle nga bagamba nti bagenda kukopa Uganda bweru nga teba meeting wa Dero C1 ebyo bibaruma okufa obufi kyovola banigula alumye n'ogwengulu secondly Segirinya tumujjukira nnyo ng'omuntu abadde alobingira banna Uganda nti ku babaka bonna betulaba bebulungululo okugenda emitala w'amayanja tetulabangayo wadde yali azze ne microphone nti ndi muyimbi kanoonye bwenyimusa music industry naye yaleeta ambulance first class abaana b'ekawempe bagisamba n'aleeta ebyuma ebikozesebwa mu ddwaliro ekyo teriiyo mubaka wanaazunga bweru gagenda kuyamba bantu Toyogera ko gundi ni government nambe NRM twogera ku babaka abalobinzi ababaka ba NRM nabo twogera ku babaka abalobinzi otegedde Segirinya mu banga lyonna yali mu parliament ettone nnyo yakolera abantu b'ekawempe edwaliro lyaliwo wadde nga lyayembengerera ne lituuka okuggwa nga ali mu komera ne bapate member be ne batasobola contributinga sente za rent okitegedde so Segirinya tetulina bwe tumubuusa maaso asavinze akoze fenga bageto youth tebagana Calvin tebagana Chaka tebatuukiribwa bani abapate members oli statement yoyogende atuliriza obutafaayo n'obutategeera kubanga kankubuuze eddwaliro lya Segirinya liyinza litya okugwa ddala ng'alina nga ddala ali mu kibiina ekiri organized liyinza litya okugwa liyinza kutya okugwa kubanga one eddwaliro lyali liyamba community singa bwe bamuteeka mu kkomera ekibiina kya Nuupu kyatwala responsibility ndi bannange kubanga wadde omubaka bamusibye ne musigala muri bantu baffe mwatuwagira afa babagamba mulondono ne mumuwa akalulu kati responsibility katugitwale eddagala libadde libeeramu tumusasule paka ng'omubaka akomyewo ku maini okategedde kati eddwaliro ne balireka ne ligwa ambulance ez'amafuta ne badriver ne batuuka ne beegoba nga tebakyalina basasula ekibiina kitava ku bantu baakyo oli yalina buli mubaka alina okolera ekitundu kye yes naye hukeya after ng'omubaka ono afunyemu obuzibu alina era omubaka alina okubeera n'omuyambi we ate nkubuulira ekitegeeza nti waliwo distance wakati wa Nuupu n'ababaka baayo okkiriziganya nange kyobola bantu bakuwadde amawulire ku 3 ne bakugamba nti afudde ne bamuzuukiza ku ssaawa ku musanvu kitundu ne bamuzuukiza zibadde ziwera mu 3 oli n'agenda ku kooti ku ddwaliro n'akubulira gy'aziikibwa bagoberedde basawo Nigulo maibulaza mwe mwennyini mwabise omuntu ku ssaawa 3 kunya kitundu ne mumuzuukiza muli disconnected n'ababaka bamwe abawa eddwaliro nenerokalitegeeza bandisose ne balindira ddala tebaba ku ground na muntu singa babadde mu mbeera y'okwatagana nti omubaka akwatagana n'abakulembeze bandi wadde amawulire nga gali uniform nga tegali mu kwetonda nti ate tubise bubi kati katubika obulungi walaga nti waliwo disconnection wakati w'abantu bano bonna
twagala kubuuza Segirinya teyafiitinga bufiitinzi mu family kubanga ajjukira omukulu ono ne we yalwalira ng'ali mu struggle yajjako gye tuli nze nga ndi ne Honorable Muhammad Nsereko tuli ku live Segirinya Muhammad yennyini najja n'asaba bannayuganda obuyambi era ne bamusondera ab'ekibiina kya Nuupu bennyini abeefuula abaagala Segirinya olwaleero ne bavaayo ne bagamba oyo ali mu katemba. Okay. Oyo ali mu katemba. Atakosa kigambo nti ab'ekibiina kya Nuupu. Ate omwogezi wa Kinoomu. Muntu wa Kinoomu nga mwogezi wa Nuupu. Muntu yakikola statement yakikola. Ani ayogerera Nuupu. Ani ayogerera Nuupu mu vvumbiro y'omu ku boogezi ba Nuupu. Naye tekyo yakikolanga ku lwa kibiina kya Nuupu. Yakikolanga. Naye Kinoomu. Mwamubonereza. Mpako yavugira mu mwamubonereza. So kankubulire kino mwe mwennyini mwawakanya. Ekikulagira ddala nti omwana ono temwamwagala. Okategede bulungi mwe nyine mwakiwakanya omuntu aze mulwadde yekubidde enduulu mutwaze ne protocol nga bwe zibeera omuntu wa government istasaba buyambi tanyo ate mugandi government ye yamukola obubi ate gy'abaafukamirira. Okay. Osigedde yekubira enduulu gye tulira ne tusonda ate government omusajja takubangako nduulu na yajja ne yekubira enduulu si government yajja n'akuba enduulu ku TikTok ku mukutu gwa Honorable Nsereko TikTok omukutu gwa nsi yonna kati oyagala kunga Honorable Nsereko kyogerere nti wa NRM tukizi wa government Honorable Nsereko ayo yali mu personal business naye ko yajja yandigeze kuyomubaka yandigeze kuyomubaka wa NRM yajja kuya Muhammad Nsereko yemwe nyine ne yekubira enduulu bane benyini ab'ekibiina ne bawakanya olwaleero beefuula bamwagala nnyo lwaki temwagala abantu nga basobola nga mukyasobola okubayamba mwenna bye mwogera bituufu kituufu mugamba nti bamukola bino bamukola biri bamuwa obutwa bakola biki naye mwamuyamba mutya kyekibuuzo kye tulina gwe njagala nga nti omuyolerero gwonna gwolaba gwagendako mu kooti ng'omusajja bamukutte yali tafiiririraabo wabalabako omuyolero gwolaba olwaleero bonna abazungu bafuusa ekizibu buli wamu mbadde nva n'erimbo baleeta mulamba abavubuka bonna bajjudde ekkubo wabalabako mu kooti nga Segirinya bamukutte wabalabako mu kooti nga beyiye ku kooti wabalabako ekigaabo wabalabako eruzira olwaleero lwaki beefuula abaagala omulambo tonyiiza ate njagala mulekerawo okupoliticizinga emirambo Segirinya abadde mulamu nga fe abamubeererawo mwagala kutulemesa na kumuziika naye ngogenda kugenda kubanga Segirinya twamuwa n'obuyambi ne tumusondera n'omusondera abo abeefula abaagala omulambo abeeyiye mu kuziika abawambi omulambo mwalinyako mu kooti mmwe mwalinyako eruzira mmwe mwalinyako ekigo mmwe mwagendako mu ddwaliro eddwaliro nedda baziteekawa singa tulaba ku muyolerero gwe gumu olwaleero Dr. Byesi gyali mu kooti obalabayo olaba omuyolerero nga gujjudde babaddeyo twalabyeyo gundi Joel yabadde anti olabayo omuyolerero njogera ku bano tebetaaga bayodda abantu ne babasiba omuyolero ogukoze n'ejjaamu mu kkubo ogulabayo mwagala nnyo omulamu omufu okusinga omulamu olwaleero n'ekyassa omugenzi mwe bennyini mwaba bituwa mwamuyamba mutya ng'akyali mulamu waliwo ku mmwe eyasoosinga wadde kafandi nti tutwale omuntu ono ajjanjabibwe ebirwadde bye mumuteekako ekyokubiri mubadde nga musaba ku kitebe kyammwe buli lwa Mande bwe mukola zi press conference ne mwanukula n'abantu be mugamba nti babeera myenge gyabwe Segirinya mwamusabirako ekitambiro kya mmisa mmwe mwamusabirako ekitambiro kya mmisa gundi yategekakokko ne bamusabira ewuwe ne Mande last Mande babaddeyo did they mention Segirinya anywhere kati lwaki beefuula abaagala omulambo akati omukulu Calvin agambye mbu Segirinya yasisinkanako ogambye Joe Biden ekyamazima yadde yafudde tetwagala musudia nnyo omusajja yadde yafudde ekyo kimuwala nnyo Segirinya tasisinkanako ebifaananyi weebiri mugenda kuswalira wuliriza osinzira kuki okumenyawo ekya Calvin Segirinya yasisinkana Joe Biden tetuganye mu community tetuganye menyawo ekya Calvin kale kubanga tekiriyo tamusisinkangako ate tetusudia mulambo okkiriza nti abadde mu lobbies mulungi community abadde mu lobby ekyo kikkiriza bulungi anyways kyenjagala okugamba olunaku olwaleero njagala ndabe ku Uganda nga buli kintu kwegamba tebakiteeka mu politics tekisoboka kwegamba njagala Uganda eyeddewo kubanga ebaddewo emabegako weri kusaidi naye kakati buli kimu ne bwe kiba kiggulu ne bwe kuba kufa bakiteeka mu politics noli buli wawa submission ye oweside eno ayogera birala nabadde ndaba omukyala yabadde full figure nabadde mulaba ku TV ng'ayogera ku maca ng'ali mu kusekerera bane mwagala omufu mwagalira nalise nkugenda mugamba netoyogera bwoti naye ate alimbye nedda tukkirize Segirinya yennyini mu ddaame lye yavaayo n'agamba abalala bonna
basobola obutogera naye Bobi Wine ayogerera essaawa ne ziba 5 ekyo yakyogera mulamu yagambako nti no omubaka wa NRM oba president Gundi ajayogere ebyo byali bigambo bya Ssegirinya essaawa 5 kali kate Kyagulanyi essaawa 5 ng'ayogera kwabadde kumulabisa kuba tezindagwa tandaweza waddemu naye yatandise okwocha nalabye bano be bakuba ebiraka nti akavidiyo kano president yapabyemu president yapabyemu akuba biraka bya president bamuwadde essaawa 5 okwogera eri abakungubazi b'omugenzi naye tandaweza wadde essaawa emu naye okwocha kwokka kwaliko ate kakati yayitiza omusajja yagamba twewulirize secondly mwemwe n'abalaga Ssegirinya nga mumwagala abasibya amakubo n'okukola effujjo mwera n'amakubo nga muyisawo mulambo gwe mbabuuza mwaliridda wanga ali mukomera mubadde ludda wanga ali mu ddwaliro mutubulire ono omusajja yabeetaagako n'abakowoola nako nga yeetaaga obuyambi bwammwe bamubye bbeiro abasajja bamukutte ne mugaana wadde okugenda mu kooti session olwaleero mwefuula abaagala omulambo gwe mwagala gukozesa ki abantu mubaagale nga balamu mulekeraawo okunoonya platform n'awali amawulire nti wano waliwo omugenzi buli omu atunuulira ono omugenzi mumuwadde n'ebimuse wanga abetaaga omuntu bwatagenda kuziika kulumbe mukiraba bubi bwagenda nabeerawo kulumbe ne mutandika okwogera mbu anoonya mirambo bwenda ajjana n'atajja nga ndi mulamu najja kulumbe waba yakolako kye yasobola nga tomanyi obanga wamanya kikyo yakola okulwana kubanga of course ebintu ebisinga babadde babitegeera kati kankubuulire Ssegirinya amujjanjabye speaker wa parliament bannange ati nkubuulira this is the reality tokola bamawulire abamuntu bamu baagaguddemu ne batuuka n'okubika omuntu omulamu era bambenenye nnyo kuba supiidi eyo naye nga kyenjagala okusaba bannakawempe mwenna Ssegirinya abadde abaagala nnyo era ekisa Ssegirinya bya bufuzi omusajja bamuteekako n'opponent ng'akyali mulamu ani yamuteekako opponent ne bamulangira ne kaadi bwe yagifuna abantu bagambe facts ani yamuteekako opponent obadde tobalaba nga banupu nga nubi yabakandi musajja yaveeyo oli yava busoga ne waabwe teriyo wadde ebyaddala Ssegirinya y'omu omuntu gwe tasobola kwewala kwogerako bulongo sebo tuli ku mukulembeze twogera ku Ssegirinya Muhammad y'omu ku bantu ababeereddewo okukala abayimbi abamu tujjukire Adam Mulwana Ssegirinya Muhammad y'omu ku basooka okuvaayo ne bagamba tukole campaign ya Adam Mulwana ne bakola ne video Ssegirinya Muhammad so mbadde zitwagala nnyo Nigro saagala nnyo tunire Ssegirinya Muhammad just awuliriza Nigro omuntu atanaba kuvaayo bwe tolowooza nti tajja kukola oluyimba lwakuba omuntu akabusi oluyimba tewaluwulira tewamanya nti si muyimbi n'olw'obulwadde lwabannamulagamba Gundi, Sentabe Gundi, ono chairman Gundi, minister Gundi ne Gundi, era ogenda okulaba wadde tebazze ne babasindise bawusigalo nga bazikoze ki bazituddeko nedda ebivulu by'abantu b'enaalemu tebayingirira bwerere ne bwolaba nga obutebe bukalu baba bakoze kuba mulimu abagagga nga baminisita ng'ajja kuwagira omwana kwebyo byanaabaamu nnyonnyodde munnanga abesaidize eri tebagenda tuwagira ekyokubiri batuwala n'okufa nyambo naye nga tagenda kujja n'akwata miliyoni 6 n'aganguza ettebo 2 okitegedde bakola nnyo amakulu mu bivulu by'abantu bano nga abesiba mu struggle ba spice twagala tulabe ku numbers ekitagenda kusoboka kubanga numbers ezo zitegeera nnyo omuziki kikyotuwa era bw'ojja bwewetegereza history y'abantu bonna abategese nga tebalina music at trend ebivulu byabwe tebikoze kati so Spice Diana olwaleero oyinza okuba nga lwogenda okuva mu bato wakati wo ne Shiba olwakulekererera music nofuka futu soja ate noyagala osetinga ekivulu abatuliza kano kankogere Spice Diana n'abawagizi ba Spice Gadgets ekyamazima level ya Shiba mugirekemu eyo yo mugireke ne wali emabega nga Spice abadde akyayokya level ya Shiba tugireke eyo ndio tugireke so omuntu teyepikireko omuntu nga awulira ajamusobola mu maaso eyo nga ebintu ebingi nnyo actually endongano tetambulira ku music yokka ebakola ebigendera ayangu akakadde katwala kangu ekyokulabirako the beautiful Lydia Jasmine Lydia Jasmine alina ennyimba naye atambulirako ekira ky'omuwanirako kyemubiri
osegera enyambala ulina negro submission zawa kale tuteka obusungu tewaliwo obusungu naye Katikkiro wa Buganda ku Italian skin ne Palazzo ku nsonga zaabwe ndabanga Katikkiro wa Buganda lwaki tagirabanga ensonga okitegedde lwaki Katikkiro wa Buganda tayita Abaganda abo principal wa Nuupu n'Empuuga entale ezatuuka n'okutwalira mu Mmengo naye tetwalaba bw'abatuuza so tetwagala kukitwalanga bwe tukiraba nti Katikkiro wa Buganda naye ali ku trending kino kyekitambula kino kyekibaddewo tukole bwe tuti twagala ddala ensonga zikwate busimba nti ezaawulamu Obuganda zonna nsonga nkulu asooka atuuze principal atuuze ne Mpuuga abaana ba Buganda batereere mu mbeera kati awo tulabe ng'akwata ne ku nsonga endala ekyokubiri ekya Palazzo ogenda ewa Captain Mike Mukura nategezebwako nti Alien Skin yali takitegedde nti omukulu ono ayinayo ne meeting addukidde mbanene kati bwe bayita Alien Skin okugendayo Captain Mike Mukura yamuyitanga mukwano gwe omukulu bw'atuuka mu nju ng'agamba ate kye kibadde nti munnange waliwo yaleese wano ensonga ze azaakubire wano amavi muwulirize Palazzo ng'afukamirira Alien Skin nga yeegayirira yeevulunga bwe kyali oyagala mazima oyagala togenda kuvuula Palazzo Alien Skin yeevulunga nga yevulunga atya negulano yaliyo bagamba tugenda kukkiriza ndi ku gaali ya Fangoni girlfriend wonga kulira nti oli ku gaali twali maka ga Mike nga buli kigenda maaso tukiraba omusajja yeevulunga ne yeevulunga n'afukamira n'akuba amavi mukyala wa kulira oli ku gaali Captain Mike Mukura n'abagamba kati mbalemeddwa ensonga za mwendowooza zigwere ku street Palazzo n'akwata essimu kankubire mama jangune tata era mwe abajoga abantu sawa yonna bajja kujja mama okulubya yakwata essimu nakubira mama we yali mu nnimiro katulira sembera ku gaali Alien Skin twali makaga Captain Mike Mukura era bino byaliwo twagala kujjayo mazima yaliwo bino oli yakubira mama jangu netondere musajja wa Fulubimbi tata